abantu abatayisima mbutuufu Katonda oba asaana oba n'abasottasota nga simanyi na kumanya kyetaaga oba n'abakuba omuggo ogwa balaayi kubanga mbutuufu baatukola bubi nnyo okutuggyako Isima abadde atubeererawo. Abadde atubeererawo nga bannamwandu abadde atuleetera ebirungi ebibadde bisobola okuba nti bitubeezaawo. Kati nga nze nina bamulekwa 9 Isima babadde annyambako nga mpeerererako naye kati bali awo siina mwasirizi yenna asobola genda kuba nti ankwasizaako kuba kati Isima yatuvudde ku maaso. Bannange omuntu eyase Isima ne gy'oli tolifuna mirembe ne famire yo terifuna mirembe kubanga wassa abantu bangi gw'olowooza nti osse Isima yeka. Abantu bangi wabasse kuba kati abakyala bamu bali mu mayumba bazirise waliwo abadde atega TV kuwuliriza Isima yeka kyayogera. Naye tubasaba temutulekerera hamugwe wagulira Isima emmotoka ebadde ereeta ebintu wano mu Bwaise n'agabira abakyala. Togwa musuubi sigala n'omutima ogwagala Isima ng'oyamba abakyala ba Isima, oyamba abaana Isima babadde aweerera, oyamba Isima kyona kyabadde akola mu nsi muno. Kaakati wano wetutudde okuva we babika omugenzi Isima wetwakuŋŋaanira era tetuvaawo munnaffe bw'asitukawo ng'agenda ate ng'akomawo era bwetunywera tusanze tuva kunywa buugi bwaffe wetukungubagira Isima ekiddako tetukirina tutunula butunuzi tugenda kukola tutya kuba buli weekend tubadde twesunga nti Isima agenda tuweerezayo akaceere naye kati tugenda kukola tutya ennaku enkulu ne zituuka ye ne Hajja tematugamba nti naalongo abakyala bagambe tuleeta nvaaza mwenge nte ennamba etuuka nga buli mukyala avaawo ne kiro oba kiro 2. Kale bambi Isima mubadde badde balaba ng'omuntu omukambwe naye nga ffe bw'atuuka mu bakyala ng'emmotoka zaafulumye wali eya Isima n'etuuka ne Kulusumu n'amuvaako emabega ng'oyinza okulaba n'enduulu nga abakyala basanyuka nnyo baba bamanyi ti Isima balitedde ekyokulya bambi nga Isima ayagala abaana ng'ayagala abaana we engoye bati bannatandika yeziga banga yajeeyo ddala banga abaana abato nga abakwasa nga abakwasa Isima abadde ayagala nnyo abaana kuba abaana bamu n'abasinga bonna Isima abambazza. Omukulu Isima kyabadde atukolera ng'akwatagana ne Hajja Kuluthum gumisiriza kibadde kya ttendo nnyo era nga buli omu yeewuunya bw'alaba Isima ku TV nga mukambwe naye ng'asobola okubuddabudda abakyala bawera 500. Naye tubadde tusaba ababadde bakwatagana ne Isima temugwamu ssuubi mugende mu maaso nga muyamba abakyala mugende mu maaso muyamba abantu Isima babadde akola ki babadde ayamba era tubakoowoola abayina omutima omugabi. Muwala wange Spice Diana nkulaba ng'oyamba abantu niye omuyambi waffe Isima yatugenzeeko ng'ali wamu ne kati Kulusumu naye yasigadde mu matiga kubanga abadde ne munne Isima baatuyamba naye tukudaagira ffe abakyala b'e Bwaise bannamwandu tukusaba busabi n'obuwombeefu ojje naawe otukyalireko tulabe tuli mu bulumi bungi tulabye ng'oyamba abaana tulabye ng'oyamba abantu abalala naffe tusaba busabi muwala waffe ojje otuyambe ffe tukusaba busabi muwala waffe Spice Diana ojje wano e Bwaise otuyambe oyamba abantu bulungi tukulaba ng'oyamba abantu wegatte wamu ne Kulusumu ojje otuyambe tusaba busabi maama n'obuwombeefu bungi. Yiino poloti etundibwa n'ennyumba yaamu esangibwa Wakiso nga wakava e Nansana mu katawuni k'Ebbanda. Tawuni ekuze amakubo malungi era n'ebikondo by'olaba bye byawula akabanja mweri ku banneyiba. Ennyumba eno ya bisenge 2 n'eddiro eddene ebulako plasta na kuggala. Weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okulya mu kibuga Kampala. Naawe ayagala poloti ez'ebyapa 10 e Buddo omukubira ku ssimu wansi awo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain n'ezo eziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes,
unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread, eby'omulembe. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp, kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu, oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp, babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Ze lujja gwe wenna tulaba okwetooloola ensi yonna, njagala bifaananyi bino bibatuukako mu mbeera nti Isma abadde ayamba ku bakyala bano be mulaba wano era nga bannamwandu okutwaliza ewamu, naye ng'ate era bali ku ddagala mu mbeera nga ye mubalaba. So bakyali mu kukungubaga ng'ebifaananyi bwe mubiraba nti byabasuseeko, ng'oggyeko kuba nti bafiiridde omuntu gwe baagala ennyo, abadde ababeererawo, bwe bali wano tebamanyi kiddako. Dr Kuluthum waali naye mwalabye embeera gy'alimu, olwa munneewe yavayo naga nti nja kukwasizaako tutwale eddoboozi ly'abantu bano tubeereko engeri gye tubayamba, naye ebibye mubiraba akyali mu mbeera nzikakkamu, mbeera si nnungi n'akatono, naye nga nsaba Naalongo mu kitalo ate obeere nga ombuuliramu ku embeera egamba etya wano ne bakyala banno. Kitalo nnyo ddala, kitalo ekyamukwano gwaffe Isima. Isima ne Hajjat Kuluthum Muzatagumisereza be bantu abadde batulabirira wano, be bantu abadde balabirira bannamwandu. Twasookera ddala okulaba Hajjat Kuluthum Gumisereza ng'ali ku TV ng'alina abakyala bayamba, nga olwaffe tulina ekibiina kya bannamwandu tuli abakyala 5 kuba nti abalala sibaleese nendeetako bano, naye nga abakyala tuli abakyala 5. Isima abadde akola ebintu bingi ng'ali nani, ng'ali ne Hajjat nga batulabirira. Isima ng'alina abaana baweerera, kati omukyala omulema mumulabye, abaana be bali 3. Ye Isima abadde yabakola ki, yeewera nga yabalabirira, naye simanyi nakiddako olw'ensonga kati batuuse okukola ki, okutuula ng'abakyala bano bali ku ddagala, abadde abaleetera emmere ng'ali ne Hajjat Kuluthum, ng'emmotoka epaakinga nga buli kimu ekyetaagisa bakola ki, bakijjako. Emmotoka gye bamutiddemu, ng'emmotoka gye bamutiddemu nga gye baleeteramu emmere, sabbuuni, biki nga bajja ne bawa abakyala bange. Kuba ekibiina kyange nze nakitandikawo nga kya bannamwandu, ekyakintandisaawo kuba ndi publicity wa kitundu, kati nga baŋŋamba nti oli ali bubi nga tugendayo okutuukayo nga tamira ddagala, talina kyalya, oba okitegeera. Tuuse twafuna Hajjat Kuluthum muyitiramu ebintu byaffe. Omukyala oyo mukyala mulungi nnyo, bambi we yatandikira okutuyamba n'atuleetera Isima, babeera nga bakola ki, nga batuyamba. Mpozzi ne mulamu we Shamimu. Shamimu naye mwana muto tumwagala nnyo, naye alina ebintu byakola ku bannamwandu bano. So amawulire g'okufa we gaba tuseeko nga bannamwandu ku mbeera gye mubadde mutambuliramu ne Isima, kibadde kitya okuva olwo yafa paka olwaliro we tubasangidde wano? Ye Isima yasudde wala nnyo abakyala kuba kuliko wano omukyala munnaffe yafeitinga paka kati mulwadde kale okuva babika Isima. Ffenna twakosebwa era twakosebwa nnyo kuba bw'owulira mukwano gwammwe abadde ababeererawo nti afudde, tubuuza tugenda kutandikira ku ki. Tuli abakyala bangi 500, bambi Hajjat bw'aba ng'ali yekka taba tasobola kukola ki, tusapootinga ffenna. Naye nga mbadde nkuba omulanga ogw'amaanyi nti bannaye buli omu gy'ali
alengere bannamwandu bano adde mu bigere bya Isima akole ki ajja akwatire ku Hajjati batulabirire. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Bannange ffe abakyala bannamwandu ab'e Bwaise abakulemberwa Nnaalongo naye tutuuse okusaasira kwaffe eri abantu bonna ffe abakyala bannamwandu ab'e Bwaise twafiiriddwa nnyo Isima, twafiiriddwa Isima waffe, twafiiriddwa Isima waffe kubanga abadde atuyamba. Isima abadde atuyamba ffe abakyala bannamwandu abali ku ddagala. Isima ng'atuleetera akawunga ng'ali wamu ne mukyala Kuluthum kumiikiriza, ng'atuleetera ebyokulya, ng'atuleetera butto obuwunga awamu n'omuceere. Banaye tulina ennaku nnyingi nnyo nnyo kuba bwe tulojjeeyo Isima teggwayo kubanga abadde ali wamu ne mukyala Kuluthum nga bwe batuyamba ffe abakyala b'ene Bwaise tuli mu mazzi. Tulina ennaku nnyingi nnyo olwa Isima yatugenzeeko. Kitalo nnyo, kitalo ddala kubanga n'ebyokwogera birina munnange. naye nga kitalo nnyo ddala. Manya gange nze Nnabagereka Juliet, naye nga ntuuse okusaasira kwange eri buli muntu yenna Munnayuganda olw'okufa kwa Isima. Bannange Isima abadde atuyamba, Isima abadde atuyambira abaana, abadde atuwa ebyokulya n'ebyokunywa Isima. Amanya gange Tumukunde Helen. Bannange kitalo nnyo kya Isima, tulina enyiike ku mutima olwa Isima abadde akwatagana ne Hajjati Kuluthum gumisiriza ne batuleetera obuyambi nga bannamwandu b'e Bwaise kuba Isima abadde akola kinene nnyo mu Idi, mu Krismasi nga Isima amanyi abakyala b'e Bwaise abamira eddagala. Naye kitalo nnyo abase Isima mwase abantu bangi, temwase Isima yekka, mwase abantu bangi Isima babadde akwatako. Isima eddoboozi lye libadde ligenda nga Isima, abantu bangi bategeera Isima yaani. Tusaasira mukyala Kuluthum Hajjati, Mukama amugumye ku lwa Isima. Abazadde ba Isima Mukama abagumye, naye kitalo nnyo kya Isima abakyala bangi bagenda kufa ku lw'eddagala kuba Isima mbadde mulaba, naye Isima abadde nga ye muntu ayamba omuntu wa wansi. Nze Magweti Namagembe tuli banakuwafu nnyo okuviibwako Isima kubanga Hajjati Kuluthum ye yatulagaani Isima. Isima oyo n'atandika otulabirira bambi abadde atuyamba mu buli kimu, aweerera abaana, agula ebitabo, ayamba buli muntu. Nga bwe tuyadde ennaku enkulu nga tusobola okugenda ewa Hajjati ne batuwa ennyama, mmere, matooke, muceere, kawunga, sabbuuni, butto. Omuntu omulala kyezisuubira ayinza okuddamu kitukola ki, naye tuli mu nnaku nnyo nene nga bw'ogiwulira, naddala ffe bannamwandu tetumanyi Hajjati anaakwatagana ne baani abanaasobola otuyamba. Naye tumusabire Isima kubanga yagenze ffe n'ekkubo lyerimu, ebyamusobako Mukama bimusonyiwe. Amanya gange nze Lidia Nansuuga. Ntuuse okusaasira eri abazadde ba Isima n'eri Hajjati Kuluthum n'abakyala bannange bannamwandu. Okuva lwe baabika Isima nalwala, kuba Isima yabadde atubeererawo, yabadde atulabirira, atuwa ekyokulya, atuwa ekyokunywa. Bwe babadde babeera ne Kuluthum nga batuyamba. Nze nalwala n'okutuusa essaawa ya leero ndi mulwadde, n'ebyokwogera byanzigwako byambula. Amannya gange nze Jane Namatovu. Tulina ennaku nnyingi nnyo olw'okufiirwako omuzadde waffe abadde atubeererawo ng'atulabirira mu buli ngeri yonna. Tuba tuli awo akasimu katuuka nti bannamwandu bange mbeetaaga, ne mudduka emisinde ne mujja, muba muli awo k'abaafunyeyo n'akabaleetera, naye kaakati tetumanyi kye tugenda kuzzaako
kubanga embeera gye tulimu ogenda okumira empeke yo olina ogimira ng'olina kw'otaddeyo naye awatali kaakulya tetumanyi kye tugenda kuzzaako. we tusabira bonna abali eyo abatulaba batudduukirire. twebaza nnyo hajati waffe hajati egumiikiriza Kuluthum ku byatukolera byonna kubanga atuyambye nnyo. n'amanya nti nina yeeyo abantu bange bannamwandu bange abakadde bange bonna bali eyo balina okuba nti bafiibwako. naye twebaza byonna byatukolera byonna Mukama amuddizeewo. Nabisenke Alice tuli wano mu kyobeero ekya munnaffe Isima ne mukama waffe Kuluthum okulaba nti yafiirwako munne bwe badde batuyamba. Akati ne tusigala wano mu nnaku ey'ekitalo tetumanyi bigenda kuddirira kubanga luli tubadde tubeera wano n'atuleetera ebyokulya ebyokunywa akasente n'akatuleetera n'atuwa buli kintu kyonna kyaba ali nakyo. olwekyo tusaba Kuluthum Katonda amwongere amaanyi aganaasobola okuddamu okutulabirira nga balina omwami Katonda amuwa amaanyi n'obuwangaazi. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Isima. Bannayeffe abakyala b'e Bwaise tuyina ennaku, tuyina ennyiike olw'okufa kwa Isima. Isima abadde mpagiruwaga ng'akwatidde wamu ne mukyala Kuluthum. Ng'aleeta obuyambi mu bantu, mu bakyala abataliiko ayamba. Eno mu mazzi, amazzi gatwala abantu tebalina kyakulya, abadde atuleetera ku kyokulya. N'alabirira ku baana n'abakwatirako kyasobodde kuba tasobola kuyamba buli omu, naye abadde ayamba ekyo Katonda kyamusobozesezza. Ku lw'ennaku ennyingi ngamba Mukama Katonda amuwumuze emirembe, naye abo bonna abali eyo abasobola okukwatirako ne badda mu mukululo gwa Isima ne bayambira wamu ne Hajati. Abagagga abali eyo abasobola okuyamba, bamaama Fiina, abamuhoozi, babbalamu bonna abali eyo abalina obusobozi bajje bayambe abantu Isima babadde ayamba. Bannamwandu twasanga obuzibu bungi nnyo nga tuba tubulira nti Isima afudde. Ne tulya ennaku ey'ekitalo ne tukaaba ne tutema emiranga nga tetulina muyambi waffe mulala yenna agenda tuyamba. Babadde beegatta ne mukyala Muzaata ne batuleetera ekyokulya ne batuweereza kasukaali, sabbuuni, kawunga ne tubeera mu mbeera eyeyagaza nga tumira eddagala. Naye ffenna kati bannamwandu tuli bubi nnyo ddala. Buli nnamwandu akeera ku makya okumira eddagala talina kyakulya. Tusaba bannange bannaffe bonna bakulu ba gavumenti mutudduukirire awaava Isima. Twebaza omukyala Kuluthum Hajati byakola abantu abangi bayinza okati babimusuubiramu, naye Hajati ayamba abantu. Abakyala bano boolaba bali ku ddagala, naye tubeeraawo ne tuwulira ajja afunye obuyambi eyo n'atuleetera obuyambi, sukaali, sabbuuni, muceere. Ate abakyala balina obubizinesi bwabwe obubanda, abatunda obunyaanya, tumanyi okukola sabbuuni. Abakyala basula mu mazzi ebintu byagenda, tebakyalina bye babika. Ne mwe mulambulako ennyumba eziwera 10 ne mulaba abantu ba Bwaise basula bubi, abakyala bannamwandu. Era Isima abadde n'enteekateeka ne Hajati Kuluthum okuyamba abakyala bano abasula mu mazzi, ab'ennyumba zaatwalibwa amazzi ebintu byonna ne bigenda. Naye tusaba mwe abalina omutima omusaasizi, mikwano gya Isima ababadde balaba Isima gyatwala eggwanga, kuba Isima ebintu byabadde ayogera bibadde bizaamu abantu essuubi nga ne pulezidenti n'amanya ekiri wansi kye yandibadde tategeera. Naye tubadde tusaba mutukwatireko abakyala bagende mu maaso nga bamira eddagala lyabwe nga balamu. Mutukwatireko abakyala basobole okufuna bu bizinesi mwe banaalijja ekyokulya, kuba abakyala bamanyi emirimu. Singa babafunye abakwatirako basobola okukola, basobola okwebeezaawo. Naye tusaba mwe mwena abatuwuliriza mumanye nti tubaddeyo abakyala bannamwandu abeetaaga obuyambi ku baana baffe. Isima babadde awa basale, simanyi abamu tibanadda ne ku masomero kubanga mukyala Hajati Kuluthum abadde akoze kyatteeno ng'akwatagana ne Naalongo
na Janati Namutebi owe Bwaise era yakulira kibiina ky'abakyala ba Namwandu bano era Hajja Kuluthum gwe yatuukirira n'agamba kunganya abakyala batalina mwasirizi tusobole okubayamba. Hajja Kuluthum n'akwatagana ne Isima naye babadde bakola kyattendo ababadde bayamba Isima basobole okuyamba taata tebamulekerera kuba Isima abadde wa mugaso nnyo ba bloga banne balabire ku Isima kubanga muyinza kwamba tete mumanyi nti Isima akolayo ebintu bye tubagambe essaawa zino abamu beekanga bande bamanyi Isima mukambwe Isima avuma Isima naye fe abadde atutuukamu nga muntu mwewembefu nnyo nga muntu wampisa nga era ffe tumumanyiiko okutumwenyezaawo okutusanyukira n'okutuwa obuyambi ne tuwulira nga tuli basanyufu naffe ne tumuzaamu essuubi. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nalwekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.